waliwo Katonda by'ayagala okukuwa, waliwo Katonda ky'ayagala okukufuula, waliwo level kw'ayagala okukutwala. Start to rise. Fubanga nnyo bulungi bwe baakulabamu ng'otandika ne basigala nga babukulabangamu. But you should make sure that the good they saw in you in the beginning, so that they can continue seeing it in you. Oba buweereza, be it ministry, oba ku mulimo gy'okola, at your workplace, oba mu bufumbo gy'ofumba, in your marriage, oba omukyalo oyo ayakufumbirwa, that woman you got married to. Ofubanga nnyo obulungi bwe baalaba ku ntandikwa ne basigala nga babulaba. You should ensure that the good that they saw in the beginning point, for them to see it even in the end. Era oba kisoboka ekyo nakyo kisabiranga. If possible, let it be your prayer request. N'ogamba Mukama, telling God neema okudisappointinga, that I shouldn't disappoint you. naye ate neeme n'okudisappointinga abo abaali banneesize. I shouldn't disappoint those who ever trusted in me. Ofubanga nnyo bulungi bakasitoma bwe baalaba bwe wali ng'otandika bizinensi eyo ne basigalanga nga babulaba. You should ensure that the goodness that the customers saw when you begin that business, for them to continue seeing it.